Ali mbujivu agolwalero tugatandise n'ag'omusajja alumirizza mukaziwe okumuddako n'amukubanga ekyokuttale ate nga kwatadde okubaliga ekisusse. Ategeeza nti aliko yakwata omukazi ono n'omusajja kyokka omukazi n'amulijja engwala n'agwa olwo omusiguze n'adduka. Bino biri ku kyalo Bulawula ekitimbwa mu disitulikiti e Kayunga. Omuze gw'okukwata ebintu okunoba gubadde gusinga mumanyibwa mu bakyala wabula ng'e waliyo Ssemaka bye nadde ewaabwe nga museera kino gy'abeera. Nanooba nenzire ku kitange. Wadde wa kitaawe. Omusajja yadde wa kitaawe. Omusajja yadde wa kitaawe. Muna ekyavaamu waŋŋamba nti gezaako bugeza okomewo wano n'ŋŋamba nekintiisa. Era n'agamba ne mukulu wange nti gali amakanze ngenda gawasizamu omusajja. Enyumba yagwa bwagamba nti fe enyumba yagwa bwinaabula waasula nadde wa mwannyina saamugobaako. One George Babwire nga totodde engeri mukazi we gye yamulemya amaka nga mutulugunya mulina okumuwutula ng'ekyokuttale saako okukola obwenzi mu lwatu. Ankuba ngamba wayi siri mutendeke mu byakulwana mukazi alwana nanzitira awo. George Babwire azze n'ekitabo mu yawandiika emize gya mukazi we yaddukidde mu buyinza nga ayagala bamuyambi bagobe Beatrice Auma mu nju ye olwo yasobola okudda kubanga omukazi oyo tasoboka nga ayitiriza ejjoogo omuli okumukuba okunywa omwenge n'ebirala. Kinyagala twawukanye kubanga amazima matuufu tufu ababiri wali wayinza okukosa munne ekitali kirungi. Abaana be bamwetaaga nange abaana bange banyetaaga. Auma yanokodde n'alangira bba obukopi omuli n'obutamuwa byetaago byawaka omuli n'ebyokwambala nga kyekimutwala mu bwenzi abyenoonyeze. Nze nali n'empale y'omunda ng'asigira naye nga tukungula ensawo n'amasawo ez'akasooli. Nze natuuka okukola ng'endobe bwenti n'ensibako ekigoye. Bwe navaawo n'engenda mu busirikale nakomawo n'empale 7 amazima ga Katonda wuuyo ne bwaba waali. Era bwe namalawo emyaka ne zikutuka. Nze neeyiya n'engenda era ne osi yamugamba nti awaguza buwaguza namugamba naye omuwa ebyetaago. Ekigenda kati bino ebyetaago byebikwendesa. Ye bane n'obuliri bwetaaga nga laavu ebeera egoberera kaveera. Ye kukkiriza bwenzi kuba mu nnyumba y'ono wenza abasajja bano mwetolowetolowe. Bw'obanga tolina byetaago njagala omusajja omulekera abaana be. Mulekera abaana bo abaana b'abasajja uliza abaana b'abasajja bo bali abalala obatwale obazise w'abasajja abalala. Bobwire agamba nti yadakkiriza okubeera omusajja wa Auma namba 4 kubanga yali yakanoba mu mali 3 ng'aliko n'abaana bakulu wabula ekimutawudde ate kwe kumwongerako abasajja abalala 3 era ng'omu Auma yamuzaalamu omwana ng'abeera mu maka ga Wabwire. Konze mukyala mbadde nkusabye okome kunza omusajja owokumeka owokusabye basajja bannange byasookerako ababiri weebali bano byangatako nabo weebali. Bano babeera Buwalula mu ggombolola y'ekitimbwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Wabwire ategeeza nti yakwata mukazi wa Auma nga yeekwese n'omusajja gwayise Ulba nga wali ku lusebenju era yasooka n'agumira mu kimwanyi we yali yeekukumye. Wabula yagenda okuwulira ng'ensonga ziranze olwo n'abuukayo n'abalumba nga wano Auma we yamukwatira n'amuyoola engwala n'amukuba bubi nnyo olwo omusiguze n'adduka. Basanga bali mu kafunda n'omusajja bali ku mwenge gwabwe era bwe banyumya emboozi yaabwe ekwatagana n'ebyaki n'ebyobufumbo n'ebyomukwano. Nze nali mabegaawo we nali nsirikidde we nasirikira awo ekigambo ekyanzijayo wali we nali neekwese ono okumuwa puroguramu nti olwaleero siri mulamu bulungi naye kusaawa nga 9 nja kujjayo tube nga tukola ki nga nko puroguramu entuufu. Abasajja bannange ekyo kyansitula mu kifo kyene we nali neŋŋamba konze bana ebintu babikolakola dda nenyimuka nenzija natuuka oyo nanengera mangu nazivayo eri nankwata omusajja nadduka emisiimo nemuyoola naye nga saaga nti namweyune era yatutuukako nga tutudde. Wabwire ensonga zirobye wa CDO ekitimbwa era nno ne zimulemerera kwe kuzisindika ku disitulikiti. Ewa Collins Kafeero atwala ebyamaka n'abaana atuusiza olukiiko ku kyalo ng'ali wamu ne Hene Alikoba. Owa polisi y'amaka n'abaana saako Muhammad Sebuliba owa polisi n'omuntu wa bulijjo basobole okubuulira abafumbo bano. Amumakiriza ebyokuwutula bba n'emize emirala
gye yeenyigiramu wabula afukamidde naye tona ntajja kubiddamu. Olw'ensonga ey'okweraguza, ensonga ey'okunywa omwenge, ensonga y'obwenzi, ensonga y'eddogo. Kafeero n'abasirikale Ssebuli banaalikoba babuuliridde abafumbo bano ne babajjukiza nti obufumbo bwe bayingiramu tewali abubakaka. Era twala okutegeeza abakyala bonna wadde ofuna ssente zeekanawa baawo sigala abi baawo tasobola kwala mu bakobaali ng'omuyita sabuufu wangi maama najja agadduka amaaso g'abako. Ate oteekawo embeera mu baana kati kigenda kuyamba ki? Ogenda kubeera otya abaana bano kifaananyi ki ky'obawa nga tosobola kugonda eri kitaabwe? Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.